amasomero ago bw'ogagata gatwala abaana 2,000. Naye okuseera ekisabo kye tukusaba nti mu nkola y'ebizinga wali otugambye okutuwa gabeere ga boarding. Kubanga ebizinga byakula birala, wano bw'okyusa amaaso taata n'olaba kuliko essomero naye teriyamba muntu wa kuno. Kubanga obwato tebusobola kusaza, ate obwato obutono baabugyawo. Your Excellency Sebo, era njagala kugamba nti ku bisuubizo byatusuubiza ebimu byatuuka. Watusuubiza feri okuva ku eri gye twalina n'otuwa endala esinga mu Uganda yonna z'engalo ezo. Your Excellency, n'otuwa ambulance okukola ku ddwaliro lyaffe, kubanga Buvuma tulina eddwaliro liri ku Health Center 4. Tukusaba olitwale libeere hospital. Kubanga ambulance gye watuwa enywa amafuta mangi ate nga abantu bo tebeesobola. Tukusaba otuwe ambulance endala ey'oku lukalu, ate otuwe ey'oku mazzi egatta ebizinga biri ebisudde wano. Your Excellency, ekirala kye tukusaba taata, bw'onaaba okuza Health Center yaffe n'efuuka hospital, waliwo obulwale bwe tufunye ne bulingisibwa okuva ku Health Center 2 okutuuka Health Center 3 mu ggombolola ze n'omwenda ezimalawo Buvuma. Your Excellency Sebo, kkiriza nkwebaze olw'obuyiiya bwo bwe watandika okutwala abaana b'e Buvuma ku habu e Kayunga okusoma. Era weebali wano, abayizi bo weebali. Era Your Excellency nkwebaza naffe Buvuma okutufuula disitulikiti ne tusobola okuganyulwa ku national cake nga disitulikiti etaba abaana 6 ku kwota ya gavumenti. Your Excellency, omuntu nga bamutwalako ettaka ebinazi ne bituuka ne babikungula nga alaba, tukusaba taata abantu abo basasulwe. Olwa byonna ssentebe waffe ow'NRM byayogedde by'otutuusizaako mukama wange ene e Buvuma. Naye era mukama wange n'amaate ago agali mu kkala eri eya pinki, mukama wange amaate ago nago gagobye leero gatuuse, aga marine boats mukama wange wagasuubiza era gamaze okutuuka mukama wange, gagenda kuyamba abantu bonna abali ku nnyanja mukama wange. Mukama wange era tukwebaza olw'ebinazi, kubanga bannabuvuma bano basoose okungula olukungulo olusooka olw'ebinazi mu mwezi ogw'Ekkumi. Naye mukama wange tukusaba Chairman ensonga gy'ayogeddeko, naye Chairman ensonga gy'ayogeddeko ey'okumaliriza bano ab'ebibanja, kubanga ensonga eyo yeesibye investor waffe okuzimba processing mill, kubanga ebinazi bannabuvuma bibasoose okukungula ate babiweereza Kalangala. Mukama wange omulimu gw'okuzimba processing plant mulimu ogwo gwa investor waffe, naye agamba alina kusooka kufuna ttaka lyonna nga butwali musuubiza. Mukama wange tukwebaza ku bilioni 28 ezirina okumaliriza okuliyirira abantu bano ab'ettaka ab'ebibanja. Mukama wange watuweereza ebilioni 14. Ebilioni zino 14 tukwebaza nnyo mukama wange. Mukama wange ekizibu ekikyaliwo, waliwo abantu abagumiikiriza ku bibanja ne babiwaayo, bino bibalimyeko ebinazi, era abantu investor yakungudde, naye abantu abo tebasasulwanga. Naye bilioni 14 kweziri ku akawunti eya ministry eya agriculture. Kaakati wakyaliwo obuzibu, waliwo abaali baatutwala mu kkooti nga bagamba ze basooka okufunako zaali ntono. Waliwo na bano abagumiikiriza bo tebafunangako nakamu.
mukama wange ebiliyoni 14 tusaba mukama wange olungamye zisooke ziweebwe baani kuba zo weziri ebiliyoni 14 mukama wange ku akaunti ya ministry eya agriculture. Mukama wange olungamye oba zisooka bano ab'ebibanja abagumiikiriza, era nze ndowooza mukama wange oba oli awo kyekyalibadde eky'obwenkanya ekituufu. Kakati nze njagala kubagamba nti twekungaanyiza wano ffenna okujjukira Katonda gy'atujje mu myaka 40 ewedde. N'eddembe lye yatuwa ate n'akozesa NRM and UPDF okulabirira okutuusa kati. Naye nga bwe yagamba mu Bayibuli ng'agamba abaana ba Israel, yabagamba nti temwerabiranga Katonda gye yabajja n'ebyo bye yakola okubawa eddembe. Therefore, ffe abantu ba Uganda tuteekwa okujjukira mu kalulu kaffe kano ak'emyaka 2026. God has used NRM all these many years, and He will continue to use it even to protect those gains that He has blessed us with, and even more, like the oil we are expecting to get. Mama bagamba nti okuva lwe twatandika mu NRM ebintu bingi ebituukiddwako era bye twetaaga okukuuma tubitwale mu maaso twongere okulaakulanya eggwanga lyaffe. Therefore, vote for President Museveni and all the NRM flag bearers. N'olwekyo President Museveni nga chairman waffe ate nga ye flag bearer o NRM ne ba flag bearer bonna tuteekwa okubawagira. That God may continue to give us the gains He has given us already, and then give us that qualitative leap as He protects the gains we have already been blessed with. Era maama abagamba ti obukulembeze buno tuteekwa obukwata obulungi tusobole okukuuma ebyo ebituukiddwako mu ggwanga bye tukoze tubikuume nga bikyaliwo. Every one of you must remember that you have a responsibility to vote for the coming government. Era buli omu ali wano kimukakatako okubanga alonda ng'alonda NRM kubanga erina byekoze. Don't say that we have already won because you have seen that we are a big crowd here, which is good. But nonetheless, we must vote. We must follow these rallies with a personal vote, each one of us. Era maama bagamba nti okukuuma ebyo tuteekwa okusigala nga tuli bumu okulaba ng'eggwanga lino lisigaza emirembe. NRM oye! Museveni oye! Oye! Buvuma oye! Buvuma oye! Uganda oye! Uganda oye! God bless Buvuma. Omukama abawe omukisa. Buvuma ye district yokka ndowooza kati esigadde mu Uganda yonna etanafuna masanyalazi agava ku masanyalazi aga Uganda yonna ku mbuga enkulu ya district. Naye ekyo tukikolako, tugenda kukikwata mu ngeri bbiri. Ekuba erisooka kwe kulembeka amaanyi g'enjuba wano galimu amasanyalaze amaanyi g'enjuba ago.
era ge tugenda kukozesa okubafunira amasanyalaze. Naye ate nitwongerako okuyisa waya wansi kebo okuva mayuge kubanga si wala nnyo okuleeta amasanyalaze. Simanyi ku lwaki kiruddewo, naye nga bwe mumanyi entegeka yaffe kwe kuzimba essomero lya gavumenti limu mu Bulumuluka, ate n'essomero limu lya secondary lya gavumenti mu buli gombolola. Naye kati mwongeddemu ate maama akiwulidde naye mabega twali tukyogeddeko nti embeera y'ebizinga eyenda kufaananako n'eya Karamoja, nti amasomero ag'okusoma emisana wokka gayinza obutayamba nga bwe kyandibadde. Era maama akiwulidde nti twetaaga amasomero ga boarding. Omwana omuteeka eyo omanyi nti alina waali alijja mu kiwumulo gw'omusese n'ogenda mu nnyanja obuluddeyo oba ki kasita omwana asoma. N'olwekyo maama akiwulidde tugenda kukiteekamu amaanyi. Tuyinza kuteekawo amasomero nga 2-3 aga boarding. N'olwekyo mwa abavuma eriri kubo lyetukutte ery'ebinazi n'okuleeta factory y'ebinazi kugireeta wano lyemukaago erigenda kufunira emirimu mingi abakola mu binazi. Sifunye budde kufuna video ya Bidco kumanya abantu abakola mu Bidco. Sifunye budde okufuna video okulaba abaana abakolamu, naye nkakasa bangi. N'olwekyo mbasiima bwe twaleeta pulojekiti ya ebinazi mwajaniriza, era bino ebizibu ebiriwo tugenda kubitereeza kubanga waliwo abajja ne banumba entebe ne bagamba nti babasasola bubi oba ki, waliwo empaka awo. Lawyer wange yayogedde nabo awandiise report naye sigisomye ku makya, ngenda kuddayo ngisome netegereze bulungi bali kye bagamba, naye namwe kirabika mukimanyiiko n'emigadde akimanyiiko. Tugenda kukitereeza ekigambo ekyo. Ekikulu kiri nti esente weeziri, naye kati empaka ziri nti tusasula ani ate tumusasule meka, z'empaka eziriwo zetugenda kutereeza. Naye n'olwekyo ebinazi bigenda kufuuka nga amakolero ago ge mulaba ag'Embaale. Nammwe mugenda kufuna amakolero wano g'amaanyi wano. Kati nyanjula musango mu kooti, omusango ngwanjula mu kooti nti ani yasooka kwonoona ennyanja, kubanga nandimanye ntya nti ennyanja eriko ekizibu singa temwagyonoona. N'olwekyo timwekwasa kugamba nti amagye y'ensibuko y'ekizibu. Ensibuko y'ekizibu eri wano. Omusango ngwanjudde mu kooti, ani anaguddamu? Ensibuko entandikwa y'ekizibu yali wano mu nnyanja. Abaserikale n'abaleeta ndowooza nti nabo bayingira dda mu njiri ya Kristo. Nali simanyi nti bakaafiiri. Abo nabo ne bakola ebyembyone byabwe. Mwe aboonoonyi abalala kuba mwena muli boonoonyi. Abaserikale boonoonyi, abavubi si banansangwawo, abavubi bano abajjabuzi nabo boonoonyi. Kati bwe mwali mubaloopa nti abaserikale babbi, nze saasooka kubikkiriza. Nasooka okulowooza nti abo boonoonyi b'ennyanja basiiga enziro
abaserikale bange abakristo n'abasiraamu naye Katonda gyali mpola mpola omanyize sikwata mpola akwate mpola akola ki kamugwe ki bugubugu ki nze enkola yange sikwata sibugumirira kati nempulira kyono nempitira olukiiko jinja ne bajja nayogala kiro nayogala kiri nteekako akakiiko kokubuuliriza akabaserikale abasinga bali ne baleeta akakiiko ne kanjula kagamba nti ekizibu kiri mu landing site committee nti waliwo kye bayita landing site waliwo akakiiko akasalawo buli mwalo kiki kyenakolewa kiki ekinakolewo obukiiko obwo tubugyewo ate n'abaserikale nabo bave ku nyanja aba fisheries tusooke twekenenye kati bavuddewo kati enyanja mulimu kugyonoona mwekka tewalawo aliyo kati n'olwekyo ebizibu byendabye mu nyanja biri wano Wamanga. Okusooka omujjuzo ono omwana gwe yagamba ono ne bwe kiba ekisawo ekya Namboole ekyemizanyo obuzanyi waliwo ekikomo bwe bagula tikiti ez'okuyingira mu kisaawe batuuka ku mitwalo 4 baga nti timwongera kugaba tikiti kubanga bwe munaasukawo abantu bagenda kufa. Kati enyanja tekuliko kikomo mbabuuza mwe mugamba ki? Njagala abantu bano Bannayuganda bonna babawulire kubanga mugenda kweyingiza kati mbadde mwekwasa abaserikale bavuddewo. Kati mbabuuza okuvuba tekuli kikomo ky'abavubi. Ekyo kitegeeza tulina okukkiriza abantu abamu ne tugaana abalala. Muwulidde bannange? Abannayuganda mwena muwulidde musango? Nze okuwoza kwange kugamba nti ekintu kyonna kiriko okuba ekikomo. Naye kati bano abajja tebafaayo. Kati mu nyanja waliwo ebyema empuuta gye zizaalira, eyo nayo tulina okugikuuma. Eyo nsonga y'okusatu. Ekisooka omujjuzo, ekyokubiri ebyema, ekyokusatu ebyema, ekyokubiri ebyondo, ekyokusatu ebyema, ekyokuna temulina kweralikirira mwenna abali mu nyanja. Ngenda kubayamba tubakolere ebidiba by'ebyennyanja awalala. Najja neyesimbawo independent. Dungu n'amuwangu asiimye n'omuteeka ku ttiimu enoonya akalulu. Ndi mulwadde nalwala prostate era neekakabyo ennyanja oli mu kugitereeza naye mulimu ebirumi. Abaamukene weebali n'ab'envuba endala. Your Excellency, ensonga endala